Omukulu Kalifa Bisebo asanyusa okulabako ssebo. Nange bwe ntyo nsanyusa okubalaba bakyali bange kyekiriwo. Kalifa, bingi ebitambudde mu ggwanga ndowooza we tutuukidde mu mwezi guno ogwokutaano ebirabiddwa bingi okutuuka wano olwaleero. Naye sooka obulize ddala ku mulabi waffe wa Blaze Media tubiyingire into details. Yaman bakyali bange mwenna bali ku Blaze Media bamuyita Kalifa aganaga nannyini nyemba nannyini ngatta akabonero ngatto teri kuzannya kitegeera. So sanyusa okubalaba mwana nate Blaze Media weetuli yamwe bali okuwagira bafaani bange. Okay, Kalifa, emabegako gye tuvudde twakulabako ku birthday Alien Skin wamubeererawo era nga ku bakyaliibe be tumanyi mu ggwanga ssaawa zino. Birthday yagenda etya ku lunaku olwo? Birthday yali nnungi nnyo. Birthday yagenda twasala keeki. Birthday yayanjawulomu kubanga birthday gye nasooka olabako keeki nnyingi twasala keeki. Zeeki nnyini nazisala naye n'omukolo ne mpulira nga gukooye. So kwali kunyomera omanyi birthday lunaku lubaawo once in a year ne mu celebrating oyo omuntu kuba bingi byaba ataddewo singa baba tebamuzaala ku lunaku olwo mwandibadde temumunyumira oba mwandibadde temufuna birungi oba ebirungi ebyo bye mumufunye mwandibadde temubiraba. So omuntu celebrating kati kyali wange oba ategese birthday nange tewaba nsonga lwaki kuba nze ali entalina kye yankola. Nze omanyi siringa bano bantu nti ngenda okuwalana omuntu oba ngenda omuntu omubeerako embeera nga alina kye yankola. Naye omuntu atalina kye yankola ng'akola mirimu gye atambuza bintu bye simanyi wa gy'avudde simanyi by'ateekamu okuba kyali tewaba nsonga lwaki mba muwalana oba muteekako embeera. So Alien namubeererawo nga kyali wange neera n'abalala nabo era oba oli kyali wange naye n'okola birthday osobola okumpita naye ne nkubeererawo. Mu bufawo bwennyini ku side ya Alien Skin twalabyeko nga waliwo katuuni gye baakola mukulu Kyagulanyi n'agipositinga ekyaleetawo enjawukana mu bawagizi ne bagamba lwaki opinpointinga omuyimbi olw'okuba nti ayambadde ebyambalo nti olw'okuba atera okwambala kale ebyambalo by'amagye. Kuba bangi abayimbi abazze babyambala ng'akabonero kuba abayimbi ba mugaso nnyo mu ggwanga lino era okwambala attaya y'amagye tulaba nga ffe okupromotinga ekyambalo oba ekyeggwanga onokisoosowaze. Gwe okiraba otya era okirabira mu perspective ki okubanga Bobi Wine gwe tumanyi ng'omuyimbi wadde nga yakulosinga nadda mu politics okubanga acriticizing abayimbi abambala attaya z'amagye ku side nze kimanyi Bobi Wine muntu mukulu era agenda okukola ekintu ng'amaze okikaliculatinga kino kigenda kuhaatinga kitya abantu kino kigenda bagatta kino kigenda bawulamu. Basaagala nnyo ye ng'engeri gy'ali alina level ye gy'aliko nze kwemutwalira nga mbasaagala kugamba kumudiscussingako nnyo mu bintu byendaba nga biringa ebimuzza ennyeki wansi. Ayinza obba yapositinga Alien nga kuliko akafaananyi ka Alien omanyi bagambe wali omulema toweterawo ki lugalo nti kati kisparkinga aba Alien okugamba lwaki ku muyimbi waffe gw'okulembeza. So just simple advice nti buli omu asigale mu layini ye nti principle engeri ye gye yakyuka n'abanga muntu wa buvunaanyizibwa buli bunene biki kati example z'abaakola taprovokinga okitegeera nti oli omwana waba akubyeka katyuni ye kapositinga erinnya aliggyeko okwewala oba okitegeera okwewala entondo z'abantu okwewala okitegeera bw'aba akuba babukube nga bulimu oli Museveni ba politicians banne naye kati eno abayimbi teri muyimbi atayambalanga ku kintu ky'amagye ffenna tubyambala buli omu abyambala kale bw'opinpointinga oli bantu bajja lowoozaamu biki olwaisola aliwo nti Alien babaddewo embeera biki so kati nze just kyensaba ba politicians bonna oli waba akola kuba obeera mukulembeze wa bonna teekayo example ng'eri geno ng'ekwasaganya bonna ne buli bwo sideliningamu kireetamu enjawukana mu bantu kireetamu obunyi okitegeera kireetera n'oli ataakinze n'omuwa ensonga lwaki akola ki ataakinga kuba ntulabe bantu bangi nnyo nti Umaru Kiseka ayinza obba awalana Alien neyekweka mu Bobi Wine naye ng'ekimuluma Alien akikoze atya okubanga azze mangu n'akuba ku TikTok abantu bamwagala naye ye okubeerako okufuna views alina kubanga either avuma Museveni oba nga alaze nti kyali waki wa Bobi Wine okitegeera kati nti n'abawalana Bobi Wine bajja kwekweka mu bafaani ba Alien okitegeera bamukubiremu okitegeera ne bwe kityo so nga baba kulembeze omukulembeze
agatta bonna abamwagala n'abatamukola ki n'abatamwagala. Nze kyensaba just butaprovokinga muntu kuba bw'oteekako akafaananyi nga kaliko erinnya ly'oli oba oli abalowooza ye gw'oteekayo nti owulira oyagala ye bamusibe naye kijja muyisa buki bubi. So just nze advice yange gyempa abakulembeze abali mu bisa bwe lityo nga principal nti oba okola example bano tuteekamu mannya g'abantu baleke okitegeera kubanga abantu bajja kukola oli ajja kukola ozita entondo nga wegambye nti balabe abagala olwanisa Bobi Wine bajja kwekweka mu alien bagikozese nga advantage bavume okitegeera nti oli nga wegambye nti Umaru Kiseka aba akuwala n'ebyaddala nti Umaru Kiseka twamulaba yawalanako alien nga talina kyamusinkanangako tamulabangako n'alayira n'agabuga wagenda omusuula biki kati negamba gamaanyi lwaki togamalira ku muyimbi wo gw'oyagala oyo gw'olaba kubanga ono omulabye mubi talina kyalina ogambye tamanyi kuyimba talina lugendo naye tolina abayimbi bo lwaki obudde obwomalira ku ono lwaki topromotingamu ababo ne bashayininga ne bakuba oli n'otandikanga kugamba bugambe mulaba waffe ali waggulu wamwe mumulaba okitegeera. So bangi nnyo abeekwese mu byobufuzi nga oli yeekweka nti Kalifa simwagala kanneekweke mu byobufuzi muvume okitegeera naye nga omubuuza kubanga abantu abo boolaba babeevuma mu byopolitics mu mabaala babeerayo tunywa nabo bbiya nulaba gaya akuvuma naye nga ali wali atamidde takyategeera nategeera nogamba kale okitegeera nakubira nawanika oyo buyebi waffe ne bakuba n'oluyimba nakyamuka naye ng'eno ku TikTok banga kiriwo kiri nti nze nategeera nti ekizibu kiri kimu twagala likes ne views nze omuyimbi okufuna views ne likes oba attention ku page yange mbawa waka oyo muteekamu obudde ne creating ebigambo video biki kati yo omwana ali wali talina talent talina kyali kati oluza yagenda kukola ati alina kwogera ku ffe n'afuna views ne likes. So kati abantu abasinga bo baagala funa views na likes ti bwe naavuma kabaka bantu bonna bagenda kumpa attention page yange bagibeereko waliwo ne yavayo ne yesiba ku gundi simanya gundi taata wange waliwo yavayo n'agamba Nsereko taata wange waliwo ne yavayo n'agamba Jose Chakala muganda wange ntwale ewa maama kugamba okitegeera nti abantu baagala views na likes. So nze bwe ndaba omuntu munnange ayaka ennyo mpagira kino gwerere sooka kulaba akawunti ye ekola ki akola mulimu ki ogenda okulaba ng'omuntu wali ku bantu baavu nga ballayi talina ne bagamba abanyigirizibwa taliimu kuba talina mulimu singa badde alina omulimu nti guguno wano wakola nti bamunyigiriza mu mulimu gwe naye n'omulimu tagufuddeko nti gunoonya naye kugamba kale waliwo okwagala okufuna views waliwo ababeera ku kituufu ne boogera ensonga entuufu waliwo n'abaagala views. So all in all nti nno woba oli mukulembeze naddala mu by'okukulembera ebyo nga birimu party bya politics toprovokinga era nze mba kuba principal akatuni nkateekayo naye nteekako byesije okitegeera nteekako gashumba kubanga bali n'ekyo bakiri naye kati nze omuyimbi ndi munnakatemba waliwo mu script yange nina kwambala bintu by'amagye okuvaayo script ovaayo buki okitegeera kuba sobola kuyimba luyimba nti kankwek example tuli bakabe babekula profile badman Khalifa badman nga nyambadde suuti omuntu abalaba takitegeera sinyambadde jento suuti ate okitegeera osanga misa kinga yambadde suuti ye ali gentleman ali mu kukuba lwaga jangu tugende mu kwepicha nancha okitegeera so nga bw'otasobola kgenda mu palamenti ng'oyambadde jiini biki okitegeera ne wano music culture okwambala bantu bannyo teri atayambalanga ku kyamagye kati when you leader and you pinpoint oli bali bajja lowooza omuntu waabwe gw'oliko kati obutateekawo mbeera ate nga ne mwabo mulimu abawagizi bo okitegeera ate mulimu ne boyagala badde obutabanyiiza kubanga kati time tugenda mu kalulu abantu tulina bakwata bulungi tusobole obbajjako akalulu oli ne waba takwagala batokwagala ki era neeno time nze okuwa amagezi eri futu soja yonna bw'oba tofukamirangako bw'oba towegayirirangako yeno time okwegayirira okufukamira kubanga abantu abo tubeetagako
akalulu okitegeera kati eno time okuyiwawo kye bayita omubiri fukamira at least omuntu mugee munange gwasinga nsonyiwa we manako naye akalulu kaffe tokawaayo akalulu katuwe yeah. Kalifa okuddako ku line endala tulaba producer ate nga naye tukumanyi ng'oli producer olina studio emu kuzikwata ekifo ekirina we kiri mu ggwanga lino abayimbi nga bagamba nti abaproducer batusuuliridde tebatuddiza ku royalties. Ensonga eyo gwe nga agwa mu biti ebibiri nti oli muwandiisi oli producer ate ng'oli muyimbi. Ensonga ezo gw'oziraba otya era oyinza zitaputa otya eri omulabi n'omuyimbi oyinza omuwa amagezi okusobola oba nga annyonnyoka etteeka eryo nangeri royalties engeri gye ziyinza okugabanyizibwamu. Baproducer mbadde mbalaba Washington Nashi wange nnyini biki naye tulina okukkiriza nti nno ffenna twakola ensobi era tubadde tutambuliranga ffenna tutambuliranga mu bulimba olw'okubeera nti nno tubadde tetumanyi bizinensi ya music bwekola ki kati baproducer essaawa zino tulina okukkiriza nti eri ensobi zaakolebwa tewaliwo gwe mba mu blaminga kubanga naffe bingi nnyo bye tutaakola nga we can blame you tino ffe twabeeranga ne baproducer baffe naye ng'ennyimba tuziweereza ba DJ Dini TV okuteeka ku YouTube okitegeera ebya YouTube twakabibuuka wano nga nolimba tetumanyi ngeri gye baloteeka ku iTunes okitegeera kati ebyo byonna kyali kirina kuba yali kuba collective work nti ffenna baproducer n'abayimbi okutegeera bizinesi bwe yali ekola ki bwe yali etambula bizinesi ab'omugigi guno bwe basinze ennyo gifunamu first of all bajjidde ku time nga abantu bategedde nti music business amabaala mangi buli wamu kankuwa example all time bwe yatuuka kamiliyoni ng'ekimufudde owakabimu okusinga bayimbi banne ng'agamba no miliyoni no kamiliyoni kitegeeza yayimbiranga wansi wa miliyoni oba basinga bonna bayimbiranga wansi wa ki kati imagine ebiseera ebyo ng'omusajja ekimwewaanya oba ekimuteeka ku toopu nti yiira okuba ayimbira akaki so nga ssaawa zino tasobola kukayimbira kinapukamingi tegambye omuyita ku night n'agamba nedda nga night just Monday lwakubiri lwakusatu so ensobi zaaliwo n'ebyo biseera bizinesi bweto bwe yali ekola ki abantu baali tebamanyi music kati aba promoted awalingawo promote omu babiri Balamu Abitex kati ba Nobati bazze bayimbi omuyimbi okukola lonchi yabeeranga muyimbi mukulu munene ng'era gundi bw'avaako Mesaki bw'avaako gundi naddako kati n'upcoming yakulu ekitegeera n'omuyimbi omuto Fefe Busi naye ajja n'akola concert ye naye abantu ne bagiwagira bintu bingi nnyo ebikyuse mu ki mu bizinesi ya music bapromota bangi bazze industry ekyuse kati baproducer balema ate kunenya muyimbi ssaawa zino olw'ensobi ezaakolebwa nga tezaakolebwa generally industry yonna yazikolanga kuba twali tetuli informed tetumanyi bizinesi etambula etya kati tuyiye ekipya tukoze tutyo kifunamu okusinziira kati ku bayimbi kuba kati abayimbi baliwo bangi luli abayimbi balingana batono n'abalina ssente nga baki ne kati buli upcoming buli ayingira bizinesi ya music akimanyi nti eno bizinesi ya ssente gwerabira ku bifaananyi abaana bye bakuba genda ku peegi zaabwe content gwe bateekayo yonna bamuteekamu ssente ekitaaliwo dda baproducer bakodinga music waabwe bintu bibeere streamlined producer ojja kusanga producer batono abalina zi YouTube channel music waabwe tali coded kubeera nti nasobola bamuteeka ku iTunes biki kuba producer tekiwetaagisa kunkubira luyimba baproducer bangi South Africa waliwo Edu Beats bani ayina ennyimba zikuba mu mabaala naye temuli nga zize naye temulimu n'abayimbi bayimba zino ezijjanga instrumentals amapiano ge ye n'agitanga eŋŋoma era mugizina naye nga tomanyi nti luyimba lwe okitegeera so producer tekikwetaagisa okukola ssente nti olina kubeera ng'oli ku muyimbi nyingi engeri gy'osobola okukolamu producer oba okola n'omuyimbi ebiseera ebisinga temuyamba ku bayimbi mu promotion yensonga lwaki omuyimbi aba afiiringa nti you're not part of the journey omuyimbi wamala okukola oluyimba bw'ati yasigala kola oluyimba lw'omukubidde ne gwe producer ojjawo page ye n'oteekawo omulala saawa eyo yennyini nga waliwo n'omulala era noyo olumumala era olumala olunyimba ezo gwe oluzimala tuddamu zibikkula nako lumala kuhiitinga nale n'ojja luvannyuma oluluyimba nze nalukola naye ng'omuyimbi ayise mu bingi kati producer ayise n'okusasula kiri kiba kyaggwa naye ayise mu bingi oluyimba olwo lufuula hiiti kati kijja bba kizibu nnyo olye ku ssente ezo
nga tomuyambyeko ne producer olina kubeera part of the artist promotion team, management team. Producer singa yasinga obugagga kati gwe imagine Nash alya ku Khalifa, alya ku Shiba, alya ku Good Life, alya abo bonna nti wakola oluyimba ne Shiba naye agenda yimirira mu mabaala, agenda beerawo buli wamu radio banaye muzannyo oluyimba lwaffe, banaye muzannyo oluyimba kubanga weruhiitinga tebagenda gamba mbu Khalifa yeka yafunamu, naawe ofunamu. Ne ono producer aliko muyimbi we music ne batamuzannya oluusi n'oluyimba olwandifuuse hit ne lutafuuka kuba producer alina sse nnene nnyo mu maradio, mu ma TV, mu production eyo. Okitegeera omuyimbi kati producer osobola okukola abayimbi n'obafunamu ssente. Omuyimbi bategeka ebivulu, promoter n'aleeta ssente n'aziwa omuyimbi. Gwe wali ogambyeko omuyimbi wo nti mwana gwe tukuba hit eno tugenda okukolera naye tumala okukola hit buli mwezi ojja kumpangayo ekivulu kitya, oba luvannyuma lwa myezi 3 mpa ekivulu kitya. Omuyimbi abatayimbira kakadde kamu bubiri bwakuwayo ekivulu kimu buli mwezi oba mu luvannyuma lwa myezi 2 naawe ng'oli part of the team amanyi nti n'atuuka ku TV kaŋŋambe ngenze ku radio station oluyimba lwe nakoze ne producer yenna kaŋŋambe Washington Remix ki nendusangayo nga lwatandise eddozannya ozampulira ntya era bambuuza mbabuuza oluyimba mwalufunye buti producer walo yaluleese wano ne tululonkinga nolulunki yabaddeko wano nejjo ku TV ng'ayogera naye ng'apromotinga ki luyimba. Kati wano ba producer baleke abayimbi, omuyimbi n'atoba yekka ekintu n'akiggusa, bamala okiggusa kati omusuubira oti atakuwe ku ki nga tewali mwakola endagaano n'akusasula ne kiggwa. Ne waba teyakusasula naye the mere fact nti wakkiriza bizinensi n'ebaawo. Okitegeera kubanga omuntu okumusasula oba okutuuka ku nzikiriziganya nyinza obba ntunda ngoye naye olwa nkolagana gye tulina nenkwata olugoye olw'emitwalo 3 ne ndukuweera bwereere. Tikitegeeza nti wadde ndukuweeredde bwereere mbu nange gye nalugye wabadde lwaki naye waliwo enkolagana gye tulina ekumpesa ekintu ekyo eky'obwereere. So ne producer nange tukolagane obere part of the journey, tugenda kulya ssente ffenna naye nze ondekeredde oluyimba nze ndi eno banvuma baŋŋamba music tetumuwulira akapya kaliwa naye naawe akapya ako nakakolera mu studio yo naawe okeera ku makya naawe ne weetuulako wakawo n'omukola ki n'omutuulako. Okitegeera so kati bwe munaayingira mu ogwo omutima nti mbeera part of the artist oluyimba lwe mukoledde luba lwaffe ffembi kubanga ffenna tufunamu. Omuyimbi wanaatuuka kankweka example eyakuba enkudi asobola poziko nga liro pazo kale talinamu ka buntu asobola mu masho nga producer gwe tewetaga mbu n'otegeka show gwe omuyimbi kasita akuwa gwefuna genda ku bbaala etegeka abayimbi nti Las Vegas taxi batuleeta abayimbi buli lwakusatu omanyi abayimbi tubaleetera ssente mmeka gojjo ŋŋambe Khalifa omanyi ku Lwokusatu olujja nina Shiba nzize gambe ffe Shiba tumuwe 2 weekdays oba tumuwe 3 tumuwe ezo zonna tuzikuwe nga bwazifuna. Okitegeera oba ofunyemu ezo miliyoni zo nnya zikumala. Okitegeera okubeerawo ogwo omwezi n'ogwokubiri ng'ate bw'ofata ki n'omuyimbi bw'ategeera nti ojja laba nga n'abayimbi bakolerawo kubanga era Nash kankubulira ekyamukubisa ennyo twalinga tubeera mu mabaala ffenna ng'apromotinga era ekyovula yayita ne kuba producer abaaliwo kuba producer baabala baakubanga ennyimba zaabwe ne batuula ne tugenda naye ne tutambula ne tukola ki tugenda okitegeera so culture inabba bwetyo. Okay, toyanza kakati mu buufu bw'enkudi ogedde ku nkudi nenzijukira Lil Puzzle alina statement gye yakola n'agamba mbu waliwo ennyimba ze bayimba katugeze nga Samisa Kisemakula ayinza ofulumya oluyimba oba kanjogere ekitangaaza Khalifa aganagana afulumya ekitangaaza ng'oli oluyimba lwa edutainment lwogera ku biki engeri gye bigenda okubaamu engeri abantu gye bakola ki gye beeyisaamu nti omuntu yeefuula nga wabiyimba buli omu abimanyi. Oluyimba olwo olunsi abantu ne batalussaako nnyo birowoozo naye ate ye n'akuba enkudi neefuuka anthemu y'eggwanga lyonna. Olowooza kituufu statement eyo gibaakinga nti ntuufu nti trend eyina obaawo kati yakuyimba bintu ng'ebyo omuntu okubeera ku mimwa gy'abantu kubanga naye yayogera mbu yayimbira ebbanga nga teri amufaako ne bw'akubye enkudi ate buli omu amwaniriza. Ki ky'oyogera ku nsonga eyo?
ayinza obba mutuufu mu nsonga ye naye nga omanyi nti nno waliwo akagambo ke twagambanga simanyanga too much of anything too much of anything is bad naye waliwo simanya work without play makes Tom a dull boy. Kati ne mu industry music industry ebadde nnyo serious okitegeera gweraba emiji gye twagiramu nga industry eri serious kuyimbira ddala kati yo nga industry neewummuzaamu yo nga yo okitegeera because ebadde ne ba radio ebadde ne ba kindoza ne industry netuuka neraba nga you've not appreciated abayimba ennyo okitegeera nti radio yayimba nnyo nnyo n'ayimba ennyimba ennungi maloboozi amalungi yagenda n'okufa ng'ali depressed kati kugamba abantu nabo batuuka nagamba wayi tuwawagira era oli ero naye era tuyamaliriza kati katusaagesaagemu okitegeera so industry nze ndaba eri mu kwewummuzaamu eri mu ku reshuffling okuyingiza abayimbi abapya n'okwawula liigi kati bano bali mu liigi eno kati nze Kalifa tuli mu liigi ndala Alien bali mu liigi yaabwe okitegeera so kyawula generations era gwe kyegendereze nti naffe newe twajjira waliwo ennyimba ez'ekisaazisaazi zemmese za okitegeera industry buli webeera mu evolution ng'ekyuka n'ekitandiiseewo kiyitawo kubanga eba tennafuna bayimbi bali serious beeriko okitegeera so kati industry eri awo bwetyo entertainment kati bali eri nnyo ku entertainment people want to I think abantu bali nnyo stressed message tebakyagiwulira omanyi kiringa omuntu naye bagamba oba oli alina ebizibu bingi bakugamba genda kweyo ku beach genda ku weebuzeebuzeebuzeeko okitegeera so industry yennyini eri mu kwebuzaabuza ereeta abantu abafu naye ng'era hiiti nze nga nze manyi hiiti eba hiiti oba yabuwemu hiiti oba gospel hiiti oba ki hiiti zonna zirina characters zezimu nti eba ne x factor ti oluyimba luyinza okunyuma ebigambo luyinza onyuma endongo oli waba ayisizaawo hiiti ye nze hiiti okasita oluyimba lumala okufuuka hiiti mba sikyalujajinga biki birulimu oli yayimbye biki oba yayimbye enkudi oba yayimbye eki as long as yakubye hiiti eba eyiseewo kati lirupazo hiiti yayitawo oba ayimbye enkudi oba ayimbye ki zino endala they are just good songs zaaganye nga kuliko n'abayimba abaani Joshua Baraka so many artists bebateekamu nnyo ssente nene oli nasasula tikitoka kati nze nagenda kayo mabega tikitoka naŋŋamba ayagala emitwalo 5 omu akole challenge nembalabalamu neŋŋamba yes it is okay kale kuba muli mugwe naye ŋŋanze nti after bwe mala okuwa ssente zange nfunamu ki ye neetaaga abantu bameka kati nembalamu ng'okwinfluencinga oluyimba obulungi neetagayo abantu nga 30 oba 40 kale oba 5 buli omu omuwa emitwalo 5 okitegeera buli omu omuwa emitwalo 5 ze miliyoni 25 kati miliyoni ezo 25 zinje ate nsobola ozimalirizaako kakalina kange nsobola ozimbayo obuyimba bwange obwabapangisa ne buleetangayo omwe okitegeera kati muli nembalabalamu neŋŋamba muziki nno guno gwakutulemerera mugenda kutulaba sente tuzitadde mu bintu ebirala okitegeera because omuntu omuwa ate nga n'abamu bakyajinga n'ekinaana mmeka kati okitegenda nobalaba kati omuntu muwe akakadde kange ampe challenge emu neetaaga abantu nga 10 kati ate ezo sente size zigula kalina sikyenkolerera ate okuva mu music kati nga ate nzikwata ate nzizeemu azizimbyemu obuyumba bw'abapangisa asinga okitegeera wano ngira nkubirira so anyway industry yo waliwo ekikyuseemu app eno eya tiktok erese basita bangi kati obuzibu buli omu sita ate buli omu kati obwasita omuntu kasita obwasita bumuyingira expenses ojja kusanga tiktok asebo naye asula mu apartment avuga mmotoka kanamba yekuba ebifaananyi buli weekend bawonsa
atambula ne babawunsa alinako eggaali okitegeera kakati kwe gabadde bizinesi yo simanyi era omuntu akola ennyo ssente kubanga bizinesi egenda kutuuka nga abaana bayimba byabuwemu ebyo kubanga ye easiest way okuyisaawo waaka nti ngenda leeta oluyimba olunyuma olwakabe ennyo Okay. Kalifa, okuddako era ku layini eyo yennyini ndowooza saawa zino industry tubadde tulaba nga federation ebibiina bya music bizze okusobola okuba nga abayimbi beegatta naye ate tulabawo era obumulumulu obujja busituka entalo zizzeemu ate zisitula buto tulaba Queen Shiba Spice Dano tulaba nga obumulumulu tebukola ki tebugawo so nga ate kati saawa zino olw'okuba nti tugezaako kwagala competinga ne tucrossinge tugende let's compete with Tanzanians oba Nigerians abantu beegatte mu deciding idea za Khalifa zijje za Kenzo zijje ate era entalo ziddamu buzi ensonga eyo gyogerako ki era wa woolaba music gye yolekera ku kyentalo mu music waliwo kyotagenda kujjawo kubanga music tulinga abali kwana ku mukazi omu ffenna oyo omukazi gwe twagala atwagale ffenna gwe twagala atusuute kati Spice ne Shiba balina okukuubagana kubanga buli omu alina entebe gyatunuulidde gyalwanira buli omu ayagala kufuuka Juliana wa generation eno buli omu ayagala ganze nze female artist n'oli kyakolerera so waliwo aka competition yako naye competition tebeera mbi kasite tebaamu violence nesigala nga mwekubira mu music kozi kireetera omuyimbi okuba hard working era ndozolayo Spice abadde atandise kuyimba ziri nnyimba ate abantu ng'alinga aluzinze moral naye olaba kati ekya bifu bwe kyazze kimuwadde amaanyi n'akubawo tune n'agiyimba nga owulira n'amaanyi mwegali confidence okitegeera naye luli bwe babadde nga bayomba n'onaani ono musajja Jekens kale ng'owulira omuyimbi alumwa okitegeera ayimba alumwa abantu mwankoze bubi naye wano yazzeewo ndi wakabiye nze so bifu ezo ziboostinga moral y'omuyimbi ne creativity ye then nekimuyamba okumaintaininga business so federation nze ngamba federation yo tejja kugaana ntalo ezo naye kyemmanyi bwe tubeera wali ku federation tuba omuntu atya then bwe tuvaayo ne tudda eno mu music awo ne twecompetinga nange ndi competitor wa Kenzo nga mbadde sikirowoozaako nti oli competitor we ndi competitor we mwenna muli mu music wa Uganda okitegeera nti nno waali wenjagala mbeere awaadi gyatuteko nange njagala ogitwala ne siri competitor we w'omutima omubi nti wadde tuli mu competition naye mbw ate simwagala mulinako mwegombako ebyo byendaba byansingako nengatta ku ebyo byemusingako okitegeera nze siwala na muntu nze ndaba byansinga nenzikiriza nti ansinga bino kati nimanya nange musinga bino kati wenkwata ebye nembikoppa nembyegattako mba ngenda musinga bamba nina ebyange nga nina n'ebibye wemuva ku oyo ngende n'oli naye mukoppeko ngende n'oli so Kenzo mukompetinga mu music nga business naye ng'omuntu simuyinaako buzibu era mukulembeze wange mu federation just kyemusaba kwongera kutambuza kintu kutagwamu maanyi ayongere okusaka akasente konna oba mu UN akasake oba muwa akasake abayimbi beetaaga ssente abantu bakulembera tebali bulungi sinti tebali bulungi tebalina nnyo byakulya naye investment ntono twagala tunoonyeze ne ba investors nti nga we attracting aba investors okujja for example Madamu Nyamutooro omukyala waffe omugole abeera nnyo mu kwencouraginga abantu bajje bayingire into industrialization biki anoonya ba sponsors ba investors tusaba abatunoonyeze ne ba investors aba investinga mu music kubanga omuyimbi omu yekka factory ennamba okitegeera nti okola wali factory ya sabbuuni ng'erina omuwandiisi secretary biki asikaali operating ebyuma abo bonna abakozi nange omuyimbi ndi factory ennamba ti Khalifa producer andyako video andyako blogger andyako ow'ebidongo ow'ebbaala bouncer bentambula nabo okitegeera
bwe tufuna abantu aba investing nti nno mujje mukwate zi record label kuba kati abayimbi basinga bakoze record labels abayimbi batulemeredde nze njogera mazima era ndiye mpita omugagga yenna Shat Empire nakulabe business wajingidde naye ng'era nze nasooka okukubira omulanga ne nkugamba nti jangu tuyingire mu business ya music tusayininga abaana tukole ssente omugagga yenna ali eyo omulala jangu tuyingire mu business ffe kye twetaaga olwedde erinnya tulirina business tugimanyi twetaaga investor ze ssente ze nnina zisobola okumanaginga Khalifa bulungi n'abeerawo naye kinzitowereramu ku muyimbi omuki naye ng'ate amagezi aga promoting omuyimbi oyo ngalina okitegeera kati mulimu abantu abannuma ng'ono wa Throne Music yali manager wa Katalian Kando kati ayinza abayimbi bamulemerera kuba si muyimbi business tagikola ki tagimanyi muyimbi kyangu nnyo mmanya ekyokukola okitegeera business tagimanyi kati ekyali kimukakatako kwata Throne gigate ku bad character Khalifa ku managingira abayimbi bo abawandiikira abakolera production ebyekiyimbi abimanyi guli business man ojja bireetamu obusungu onyiige okitegeera abayimbi ojja bawa akabagulira engoye leero n'enkya bakugambe twetaaga engoye kuba ziri bazikubiddemu ebifaananyi gwe ngolooza mpya kyawedde okitegeera kati ba investor balina ssente z'okwata n'ogulamu n'okubaano mu Uganda amanyi okukola ssente ogulayo kataka zimanyumba zapangisa oba omaze naye time of return on investment etya nti nze wokutte emiliyoni 10 n'oziteeka mu nyumba z'abapangisa then after some time buli nyumba nekuleetera emitwalo 2-3 omwezi kwata ezo miliyoni 10 ompeeka 5 promoting music nze buli mwezi mbenga nkuwa miliyoni 5 okusinga ate zayinza okujja wali kusinga wali era nze nkuteerawo nessalisa negamba nange ninawo ebyange bwe bigaana ku byange kwenkuwa kusasula ssente zo nereeta wabeeyo omuntu aleeta miliyoni 10 tuziteeke mu music tunufune abayimbi abatuufu tupromotinge tukole ebintu ebituufu ekitone ennyo buli wiiki tusobola okuleetera miliyoni meka kubanga ekitone ennyo omuyimbi ayinza okuba ne shows nga 6 week that is from Monday ayina ebbaala olwokubiri bbaala olwokusina ebbaala we watyo then olwokutaano nagenda up country shows ennene ez'ebisaawe so bainvestor mwenna mbayita tuyingire bapalaso balina zi studio era gavumenti tubagamba ebyo mukwata ssente ne muziwa bapromota simanya genda gwe kennyini minisita balamu tambula ojje ku zi studio zaffe olaba investment olaba abaana be tulina omanye nti kati Khalifa ngenda muwa obukadde 10 gundi record label yengenda giwa obukadde 10 kati kankweka example nga mu federation bwe ngendayo Khalifa nze bampa nekye bampadde tekisobola abaana bange baba bamanyi bampadde ssente ki kubanga olina nabo abagoberera abega kyensaba omukulembeze kyensaba Kenzo nti batugireyo ssente eziwera kubanga eno business ya ssente nnyingi abasakire buli makubo gonna agayinza oleeta ssente oluzewola si kwewolayo miliyoni 1-2-3 kuba kati nganze Khalifa ku magezi gennina nze njagala miliyoni 10 ku bad character omuntu azimpe mugamba mpadde miliyoni 10 mpamu emyezi 6 buli mwezi ngenda bande buli week ngenda kuba nkuwa miliyoni meka gukasitompe 10 nompe emyezi 6 nze nditenkanya abayimbi bange mu myezi 6 egyo gimmala okubanga amaze promoting omuyimbi ng'atandise okukola ssente nze mmanyi nti omuyimbi weekend promoting omuyimbi wange ekitone nnyo Kampala ayimbira miliyoni 3 ebbaala giyimbira kakadde oba kamu kitundu kati nembala abalamu nti ez'ebbaala ze njusasula omugagga eza weekend ffe ze tugenda okusigaza n'omuyimbi okutambuza bizinesi yaffe so ba investor abali eyo bamuzeeyi hamu muzeeyi kirumira miliyoni 10 gy'emitwalo ng'ebiri ejja dola obusente butono nnyo mu buli mbuwa ba girlfriend obwo mbugulamu mmotoka naye ate ffe musobola obbuleeta ne tupromotinga abayimbi kuba kati ffe tufuuse ba veteran tukuze twagala bbanga ba Don Jazzy alina omusajja yamuteekamu ssente eyazaala mu kana akawala kaani Tiwa Savage oyo guy yali alina ssente naye Don Jazzy nga ye alina expertise buli kimu akimanyi ne bakuleeta ssente ne bamuwa $1 million n'ama nti bwe nkuwa $1 million ogenda kukola otya ne bagimuwa n'asayiningawo obwana budolo buki bwani kuba ate ali ekitege kati yatandisa ne $1 million kati alina Ira Style kayeka ali wafe nga miliyoni nga 8 eza dola okitegeera so
business bwetu bwino tambula kubanga ba investor tebamanyi ngeri business eno bwekola omuyimbi omufunamu mu performances endorsement deals zijja royalties kati genda ku YouTube egaba byayo iTunes egaba byayo Spotify egaba byayo okitegeera Apple Music egaba byayo kati ebyo n'ogenda okukunganya sente ziba zivaayo just nti abantu eno business abagitusookamu baali bayaaye tebayagalanga laga bantu nti eno business kyobola bagitambuliza ngambi ekiyaaye kinze ndi mubanda wagundi Dion Island nze but they were not teaching people the business side of it okitegeera abantu baali balowoozanga nti bo bali mu biifuza kumbe ngenge bali mu biifu naye nga waliyo ku mulyango we bamala badde eno nze naliyoko mu bbato Bebe Cool ne Bob Wine bamala nga badde ne bali nga baseka tubali nga bekola bati obugalo kijudde mwana kijudde olumala ne balaga obusungu buli omu najja ku stage n'obusungu nyomu nga bajja bamukuba akalango nti mukazi woli ekikuti ekisooka bakitutte omusajja ngo mulaba omundu zikyukira nawo kikuti yakya sente okitegeera kuba mamizi we naye yabeeranga ku mulyango n'oli n'ateekawo owuwe era babeeramu bakuba bwama baweze kati baweze tuyingiddemu tuyingidde 10 tuyingidde 2 tuyingidde ng'eno abayimbi bongera owaga kati eno abantu bannamawulire bwengatade kale Bebe Cool omusajja oyo kale gundi oyo olumala eno nga baseka same thing in politics same thing everywhere nti nno ffe wano tujja okulaba Museveni mubi nnyo era olina ogamba naye Museveni bw'asanga Besigye amubuuzako bulungi Besigye gwali omulabyeko nga Besigye asanze Museveni n'amugamba gwe kisajja gwe otugwe nkuwalana sikwagala we beesange be tebabyerangira beebuuzako bulungi nti bali diplomati olumala ne tudde eno mu mpewo zaffe ku TV n'olyoka olaba Besigye bw'asomolola oli dikiteeta so business bwetyo bwetambula. Obugambo obusembayo eri abawagizi bo ne ba stakeholders mwe buli mu mulimo gwe gumu kusiiba mwana mwenna abafaani bange just muziki mwereere mwongere kutuwagira n'abayimbi betuleeta mubawagire ate nammwe abali eyo basiri mu music omugagga oli eyo noonya sente muziteeka sente zireete ku record label tutekole sente ze zikola sente mujje tukole sente mu investing sente tujja zibaddiza nze gambe wabeeyo omugagga agezesa leetayo miliyoni 10 tuteeke mu music buli week nkuleetere miliyoni 5 sanje byokwesimbawo bituuse tusuubire era twakulabako ngozi okwesimbawo ne tumanyi byaggweerawa tusuubire ogenda kujja okwesimbawo neera ekisanja ekijja maaso awo ebyobufuzi bino munayiringa ddiini bwekuyingira ebyekuyingidde kati ate nze ng'omuntu agala bambi nze no munaye seesimbawo nti njagala nnyo nannyo byenjagala kubanga music wa bbeeyi n'ekitiibwa ekiri mu music kingi okusinga ekiri mu politics ekitiibwa kya politics kya kaseera buseera niyo muyimbi mba muyimbi paka ne wema nfudde era nsigala mu njogerako politician ye bamumanyi wano kanti Erias Lukwago omulaba w'amaanyi wano erubaga wano wansula mu Kampala naye just genda bugenzi wali mitiyana bagenda namugo bamukube bagamba bikyali biki byatugamba mbuyani sisi wali oliwuliddeko nga nerinyate so omuyimbi byenfuna mu music bingi nfuna shows nyingi MP afuna emiliyoni za 3 ke kakadde buli lunaku golozanza omuyimbi nfuna kakadde olunaku okitegeera so nali ngenze ebyo kukulembera baganda bange kubanga bangi nnyo tebalina chance nze gye nafuna nti nina ekitone kyekinyambye okutuuka wano ne bo bambi tebalina connections tebaasoma si bana babagagga tewaliwo mbeera yonna embeera mbi kati nange nebuza nga baganda bange abonyeza bakolera ki bwakusanga gamba Kalifa mpayo 10 n'ogamba ne omusajja omukulu 10 luno olwengendo lumuyambye eki so nenjagala ngende mu parliament mbategeeze nti abavubuka bangi nnyo temutufuddeeko ebyobulimi yes oba ebyekimugezezzaako naye abavubuka tuli bubi lwaki embeera mbi nga temuyizaawo mbeera yonna ebateerawo ebaskiringa tebaasoma kati ogenda kukola kyogenda bba nenyaki kitegeera
kuba kati ne bwe amasomero gakoze bakuze tebakyasobola kusoma. Katukoze tutya? Tubayiize ebyokukola, tubasikiringe. Nesobola bikola ebyo nga ndi muyimbi, mbikola ndi eri mu system gye nsobola okujja. So 2026 bwe kataligira akabonero ngatto. Tulageko ku ngatto wa kamera katulage kasemberere engatto ya Khalifa. Era mukamanya akalu kange gye kagenda. Kalu kange gye nkasa fena tuli bavubuka twagala nkyuka. Just nti nno eno time yange okuyisaawo kano okungamba bali nti mwana biri bye mbadde nga mutuvumaavuma tebikola kuba kati time etuuse ya kalulu kati nina akalulu kange nkitegeera ngenda kawo oyo okeetaaga kati ne bw'ononvuma okitegeera n'ompisaamu amaaso nja kakuma ate ogambe ate ndi mubi kubanga leero no tugenda nalonda omanyi lwaki ballot paper omuntu wagendawo nga ali yekka obutakola balabe okitegeera kubanga mulimu n'abantu gw'olaba ng'oli stonchi member ayogera naye nga wallahi wali bw'atuuka ku ballot paper omuzimu gumukwata n'alonda mulala okitegeera so kati okwogera ennyo tekitegeeza nti oyo agenda kukuwa kyovala nti abasinga okyonoona be bali ebweru kubanga akimanyi talonda kati kasale wavume buli omu be bamanyi ye talonda naye baavuma be bali ku ground naye nga bwe mbanzize bakyali bange akabonero ngatto. Okay, toyanziza nnyo Khalifa, toyanzeeke.